Abaganda bagamba nti nsolo ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo. Enjogera eno oboolyawo etuukira bulungi ku Bannayuganda abali ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Oluvannyuma lwa bbeeyi y'amafuta okwekanama ekiviiriddeko n'abamu lita okutuuka okugula omutwalo omulamba, abamu ku bavuzi b'ebidduka basazeewo okwesoga Kenya ngeno bamala okunywa amafuta ne balyoka badda kuno. Ku masundiro g'amafuta gye tutuuseeko e Kenya waliwo mmotoka ze tulabye ez'Abannayuganda nga ziri mu kunywa amafuta. Amafuta mu mutwalo tufamu lita emu n'akatundu. Aba Bodaboda nabo tebatumiddwa mwana era bwe gabagwako nga beesoga e Kenya bamala okunywa amafuta nga bakoma wano nga basaabaza abantu. Bano batubuulidde nti okuduumuka kw'emiwendo gy'amafuta e Uganda kulemesezza bangi okukola. They are too high such that we may even sometimes feel like parking, but because of necessity we have to keep driving our vehicles. Ogenda ku petrol station n'ogasanga gali ku nusu kasanvu kanaana mutwalo. Kati bbeeyi yo teriiwo emanyiddwa bulungi. Gy'osanga buli petrol station erina bbeeyi yaayo. Kati nze abeera wano Busia oba ababeera wano Busia tebasobola kuleka amafuta aga Kenya agali ku bbeeyi ya wansi and then banywere e Uganda. Tulina advantage nnyo enene nnyo, tulina emikisa mingi wekiri nnyo eno nga ffe tuddukire Kenya, so tetuli awo kale bitunyigirizaamuko nga ffe abantu naye si nnyo nga bali era abali hoima abali eri tubawulira simayiri teri ku mutwalo, so ffe waneeno tuli awo kugenda balance. Kinajjukira nti emyezi ebiri egiyise Bannakenya n'abamafuta baali baganywa wano ng'ewaabwe bbeeyi yeekanamye. Lita y'amafuta e Kenya eri wakati w'ennusu 125 ne 128 nga muzawano ze 138 so nga eya diesel egula ennusu 10 muzawano ze 133. Bw'obalaamu bw'oba nga ozikubizaamu ze 4,000 naye nga tezituuka bulungi 138 okusinza ku exchange eriwo saawa zino, so omala ganywa eno wakati bw'ofunamu kinene. Kyova olaba ndi kujja eno e Kenya ngula ku ssilingi 139 nemba nga nfuisaako nga 105. Okwerega kw'emiwendo gy'amafuta mu ggwanga kwaba ku nkola ya minisitule y'ebyobulamu ey'okutanga ekirwadde COVID-19 bwe batyo balagire baddereeva basabaza ebyamaguzi okwekebeza ku nsalo nga basasula $30. Wadde oluvannyuma ensimbi zino zaakendezebwako, abavuzi b'ebidduka baasigala beediimye nga bagamba zikyali nnyingi. Kino nno kye kyaviirako oluseregende lwa mmotoka okwetuuma ku nsalo ekiviiriddeko amafuta okubeera matono mu ggwanga.